amawulire agaliwo General Museveni yayise bakansala ba National Platform bonna okuva mu kibuga Kampala mbawasinkana mu State House abawa ensimbi mpitirivu mbunno bave mu Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine nenno baganye ensimbi bazimuziriridde bagambe tebajja kugendayo kati nna abayiga agamba gwakwatako gwagenda okutuusaako obulabe lwaki bamujemera ng'abaani lwaki bakkiriza nnyo mu Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine kati nno bano baddukidde ku kitebe kya National Platform Makerere Kavule bagamba bagenda okutandika okubeera okusobola okulemesa Museveni okujja Bawamba mu maka gaabwe nga bakutuusaako obulabe nga baganye okukkiriza okugenda gyali kuba ye ayagala bagende gyali avole President Kyagulanyi amalemu President Kyagulanyi abantu baraniko okuyisa amaaso mu President Kyagulanyi ne struggle bagambe struggle yagaana Kalemeze balonda bonna Museveni yabagula Kyagulanyi tasobola kati nno namusetuse ku nnyoge kaso tulabe ebiri ekamocha tukuba omulanga abantu bonna abamanyi nti ba NUP banchuka tuli bumu tetusobola genda wa mwami Museveni ne bwatwala abantu tasobola kugula abantu bonna ne bwatwala abakulembeze tasobola kugula bwongo abalonzi bategeera bulungi lwaki balonda abantu ba NUP naffe abakulembeze bakansala abali wano fenna tetusobola kugenda wa mwami Museveni abakoze lisiti bakoze byabwe ne bajinga bagala okubuzaabuza Ssaabasajja Kabaka wangaala abe Kawempe abe Rubaga Makinde waliwo ejangu Balodi kansala musigaleyo mwe mugenda okusembayo Makinde Nakawa Makinde ne Nakawa muje Kampala Central tukozesa obudde bano bakansala abajja be bateekeddwa ku list twagala abateekeddwa ku list naye nga tebaliyo Erinya kansala Kenyange Mile Nakawa division kitufu fe wafe Nakawa teri yagenze abanupu fe nakwetuli naye nga amawulire gatambula nse mwenyiri bankubira essimu ne bangamba jangu tugende ne mbagamba ngenda wa ne bambulya ne bagamba jangu tugende wa egaruga ne mbagamba kansooke ngende Magere bwe bananzikirize Magere nja kujja naye namwe twandibadde tusooka Magere ne tuva Magere ne tulaba kyekidda mu maaso Nakawa division teri agenze Garuga fena kwetuli byamuwulira bya papa Nakawa tuli ku mulamwa people power our power people power katufune Makinde katufune balod kansala betusembayo nabo Erinnya ly'eddoboozi Bukenya Bone eyafulumidde ku lisiti nga ndi Lord Kansala wa Kawempe olunaku olw'omukaaga ba Lord Kansala abasinga twali ku graduation party eya Honorable Katabu Moses wali ku Lubiri Emmengo
era nze nga nze road councillor sabaddeyo simanyi bilisiti gye byavudde. Olunaku olwa Sunday nali ku graduation party ya mutuze wange Prosi Nantume muwala we baali bamutikidde. Ku Monday nali mu Kikaaya nga ndi mu kusensitizinga batuze bange property rates. Twali mu sensitization records za stay hall regency zonna ziraga nali mu Kikaaya. Ku Monday nali mu kusensitizinga abantu b'ekyebando property rates tax. Era abantu bonna ab'ekyebando balandi roads bakimanyi era ne message mbadde nziweereza. N'olw'ensonga eyo abawandiise lisiti eyo simanyi gye babijje era nze ndi wano kulwa NUP sobola kukolagana na mwami Museveni mubanga limaze nga kuva nga ndi muto mu byobufuzi ebyopposition sigendangako mwenaalemu. Nze Kikosi Rose Nalubwama nkiikirira abantu ba Lubaga South B Mutule Kabowa Najja Nankumbi wanne Najja tu. Mbagamba ekigambo kino abantu ba Museveni kijja tutiisa na kulimbalimba abantu baffe mutwenamu ebyo ebyekisiru. Museveni tokyalina kyotugamba, siyinza kujja gy'oli, siyinza kujja eri bantu bo, sina kyembaagaza, sina kyembanoonyaamu, nja kulwana mpaka ebisooli o ground sijja kuzikiza. People power, our power. Erinnya lyange nze Semuli Daniel nga nkiikirira Lubaga South 3. Kakati kino kya butiitiizi nnyo. Ndowooza NRM oba abantu ba Museveni balabye nga tebalina we bayita ne balowooza nti naate bajja kuddira abakansalazi baboonoona amannya gaabwe nga bayita mu bantu abatalina kye bali wansi. Ebyo nno bilisiti ebyafulumye tebirina makulu. Ffe tugamba abantu baffe nti musigale ku mulamwa era balonzi baffe tubaagala nnyo mukimanyi ffe tuli ku mulamwa. Erinnya lyanze Semuli Daniel Ndeeba Lubaga. Semakula Munir, Road Councillor Chikire Kitundu ky'Ebutuli Kabowa. Bino ebintu Museveni byatandise abikola ku mulembe gwa Amini nga bakola lisiti nga bagamba abashesheti ba Museveni ba Amini tebaali bakolagana. Njagala okuwoninga mwami Museveni n'abantu be mulekerawo okuzanyira ku kibiina ekito tuli emakinde tukukyusa abantu tubajjamu enyemployingiza NUP kati mwafunye akatengo ne mugamba tutusobola mutanafuya ne mufuya bilisiti ebyekisiru tetusobola kusirika tugenda mu maaso n'okunga n'okukyusa abantu bonna mu Kampala n'emitundu byonna era njala okubategeeza musemena lisiti zammwe ate ne mwabali eyo nga mulina enkwe mwalimbise muffe nemwe tugenda banoonyerezaako twagala kufulumya kati tuzimba kibiina kiriko musingi nakyagwanye president abali eyo amaloboozi gakendeeremu abaseba ne bannyabo. People power, our power, NUP, everywhere. Erinnya n'eddoboozi nze kwagala Angel Sweet Mama nga ndi member omujjuvu owa National Unity Platform era nga ndi road councillor representing Kawempe na wane Ekitebe weti. Nze nno mmaze okulaba ate bino ebintu twali tubisuubira kuva mu ntandikwa nga tubisuubira kubanga tumanyi bwe tudiringa naye nakyemalira mutiitiizi nnyo toyinza keera ku makya ne mugamba mugenda kuteeka ku lisi mutumalemu amaanyi. Nze nganze Sweet Mama negaana Museveni n'ebikolwa bye byonna ne lisiti ze sireerangako ku lisiti ye yadde n'emu. Nze ndi omu ku ba victim. Museveni beeryekedde ku makya n'atuusako obulema paka ssaawa za leero nkyali mulema. Museveni ogenda kunsasula ki? Museveni watta mukwano gwange Rita Nabukenya. Nze yasikira Rita Nabukenya kati mwe muyinza kumpaaki. Abannayuganda mwenna abali eyo njagala otwala omukisa guno okubagamba bino byonna bali mu kusatulatinga zilisiti bannange si bituufu. N'abo abantu abeefuula bavve mu ba National Unity Platform nga batambuza lisiti ezo nze nkivumirira kubanga president yazzenga atugamba tulibalabira ku bikolwa byabwe. Bannange tetunnabagendako wa Museveni era tuli ku kitebe kyaffe okuva ennaku z'omwezi bagamba nti twagenda ng'era n'obukulembeze bwaffe bukimanyi nti tuli wano. People power. Abasaba nnyabo abamawulire mwenna olwaleero kiri mu lwatu tubadde wano nga tutwala omukisa guno okubategeeza nti kiri mu lwatu 95% abakulembeze baffe abalonde aba Kampala
Lord Kansala Bakala constituencies omwenda tuli nabo wano era tuvumirira era tujawo era tugaana ebyo byakoleddwa mwami Museveni n'abantu be ebyokuddira ogenda kunasa bakuba bikaadi ne bagamba nti bakansala ne bagenda ne basinkana Museveni n'abagula oba n'akola ebintu byonna byonna era mbawulira ebigambo ebiba byavaamu bawulira bigera ebigambo ebyo byatandika mpola mpola era byatandikira mu ssente bana bonna bakyusiza so bakansala bebaza bagumu bakola leero n'eddoboozi erimwanguka ne bagamba nti banna bagenda ebifaananyi bibafuluma tebiri kiriya bagezaako okunafuya n'okusanyalaza ekibiina nenja bategeeza Kampala eri strong nnyo Kampala ngumu nnyo eyo yagenda teridda mu mikono ya NRM ne 2% twawanguza 98% ekibuga kyonna twasigaza 2% era tubategeeza nti tugenda ku recruiting abantu tugenda kuta abantu ababegatte ku kibiina abo basigala abakyali mu NRM tutambulire wamu. It has been Museveni's behavior and his NRM to weaken and disrupt parties, especially young political parties like National Unity Platform. But I think this is not going to be possible. We are very firm. Kampala is strong, fundamentally strong, and it will never go back, it will never return to NRM. It is his character to corrupt leaders, giving them money silently, but I think we have been able to overcome this. We are going to bring back our people and talk about this secretly. Maybe we've been lacking meetings with our councillors, but now we are going to make more engagements. I thank you very much. There is nothing like weakening our party. Whatever is moving out and circulating, flying out as the list of those people who defected from NRM, who were invited by Museveni, the fake list. Pictures are not clear, and nobody is coming out to show any person that our party has been, weakened. I thank you very much. Thank you so much, Motwa Watu. Akasemayo mpozi baseba ne banyabo, members of the press. Twagala bajukiza antino no information gye bagezaako kweka waliwo investigation ezigenda mu maaso eza billions of money eziri allocated okukola ku nguudo z'omu Kampala. If you think you are going to divert councillors baleme kubuuliriza ku ssente ezo, that is very wrong. Tugenda kubuuliriza ku ssente ezo, we are going to know who spent that money ani akwata ssente ezo n'aziza mu nsawo ye. So this business of bringing up diversions ne mugaa twafunye bakansala ba NUP ne tubatwala Garuga okumiitinga Museveni saawa zino mulimu ogukolebwa bakansala mu kibuga Kampala kunoonyereza ku ssente za nguudo billions 3.5 ezirina okuba nga zikola enguudo z'omu Kampala. Ekintu twagala kimu, twagala nguudo mu Kampala, twagala emyala gikolebwe ne services mu Kampala, not this other business eyokukola ki okubuzaabuza banna Kampala. Basane banyabo tulinawo mayoral representative ali wano olunaku lwaleero okuvya ddala mu Lubaga division, the one and only tumeta tutya Tata Namuli. The press, we have converged here to show the government of Uganda, Mr. Museveni and his government, that no mayor, no government leader from the National Unity Platform went to Garuga. We are all one, and our president is one, and only one, His Excellency Ndam Kyagulanyi. As leaders are fighting to remove this government, and we are speaking one language. As leaders of government, on behalf of the mayors, no one is going to participate with the government in order to make sure that this man lives and lives on power. Our struggle is to remove him from the power. Abantu bonna balida baffe aba government ba mayor ne ba chairman ba district aba national platform tuli wamu ffenna okubanga tutambuza emijja ekibiina okugenda mu maaso era teyina omu yagenze kwetaba mu bintu byonna ebyabadde Garuga oba mu bintu bya NRM ebitazimba mu Uganda. Tetugenda bikkiriza ffe nga bakulembeze on their behalf kubanga ffe tuyogera lulimi lumu, twagala kujjako omukulembeze oyo aliko mwami Museveni kubanga twagala waffe adde mu ntebe entebe mu ntebe. Bannayuganda, manya gange Zerwanyaga Alex, personal assistant wa Secretary General w'ekibiina ekiganzi NUP. Tukakasa nti obukulembeze wa NUP bwe bungi mu Kampala, over 95%.
ekyo tekitegeeza nti abakulembeze baffe tebeetaaga information, tebeetaaga knowledge, bali okunoonya information tekitegeeza nti ate olina bapatronizinga oba buzeebuze. Kikakatako oye gwayagala okusomesa oba abantu boyagala okusomesa nga abakulembeze ba local government otegeezeeko ebibiina ku bantu bogenda okusomesa ne buli bwobakukusa obalemesa okufuna information. Tusaba era twebaza bakansala baffe n'abakulembeze baffe abateetabye ebintu byakubabuzabuza kubanga tukimanyi bulungi information ne knowledge yeyambako omukulembeze okutegeera ebyalina okuba nga akola naye tebalina bakweka na bakukusa batwala mu kusomesebwa okw'ekikulu. Twebaza, we still appreciate our local government leaders that have not participated in the fraudulent meetings that are organized by NRM in the process of patronizing them and hoodwinking them in the sense of learning and giving them knowledge. It's not right. Such organizers and those that are planning those meetings should communicate officially to the leadership of the party in the sense that we must respond and give them our leaders to attend the trainings and meetings. They cannot influence our leaders without the permission of the leadership of the parties. I sign out. Thank you so very much. The leaders that have not participated in those meetings, thank you. People power, our power. Keep on, checking out people, writing them, calling them, their camp. If they're doing it, you know, it has been their behavior, corrupting parties, disrupting political parties by buying some of their members and make them fight, instigating those fights, which is very unfortunate. Because after NRM, Uganda will be, and there will be a new party that will take over power. You can't control people at night. But we know there are some leaders who snitch into their camp, and we are going to find out. Our party position is make sure that we make more investigation about the people who may have gone to that camp. And we shall treat that accordingly. Of course, our party has a code of conduct that follows whenever they are searching their activities. We shall handle that is established. But at the moment, it's just a gimmick. It's not clear that there is any councillor from the national platform who went and met that is different from our council in Kampala people, they are guided by the people. We have people power, such that even anyone who goes there separately and in a hiding. They speaking maybe, but we are not sure. If it is a rumor, we shall establish and we shall. Alright. Abatuuliriza olunaku lwa leero ku kitebe kya National Platform Makerere Kavule bakansala abakola district ye Kampala divisions in Kampala omuba Nakawa division, Kampala Central Division.
division, Bawembe division, Lubaga division, Nakawa division, olunaku olwaliro baziwamu ne beegaana ebirwadde bitambula bigenda mu maaso nti bakansala ba NUP baligaluga mu musomo ogwategekebwa NRM saako ne gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni bagamba nti bo tebagendangayo yadde amanyi abantu be omusajja ono avaawa Tabani Amin ndabyeko mutabani wa Amin onono nga ye Tabani Amini oluvannyuma lw'okuvaayo n'ategeeza nga mu kitundu kye ekya Tanzania Uganda gy'ava watagenda kukkirizayo bibiina byonna NRM yeeyina okubirayo yokka naye nga bino byonna agenda okubyogera nga n'omulambo gwa kitaawe gwagaana okukomawo baagaana oguzzanga n'essomero gye baali bagenda okubbulamu erinnya lya kitaawe nga Museveni NRM gy'awagira yabigaana n'agamba temugeza bino byonna abyogera nga gavumenti gy'agamba nti ekibiina kyayagalayo muganda wange nga ne gavumenti eno yennyini ye yabuzaawo netwala n'ekitaawe mu buwaŋŋanguse n'ebyobuga byabwe ne babitwala so bannayuganda obutayiga nze ndaba kyalibanga kya bulabe nnyo eri eggwanga lino. Ebigambo bya Tabani Amin yabyogedde olunaku lwajjo bwe babadde nga batongoza ekibiina oba kibiina oba nkiyite ki ekisinde si kisinde oba kiwaayi si kiwaayi oba nkiyite ki ekya muhoozi so naye bamusekerere mamuga nti mu bitundu ebyaluwa talinayo komandi eggulu n'ebitundu ebirala ebyetolodde nti talinayo komandi era byabyogererawo mu tenti wabyogeredde abikomye weewaawo munzikirize baganda bange ngenda kuba mbasiibula nate era naye nga yeyembe byebyo tuli Makerere Kavule ku kitebe kya National Unity Platform bano boolaba bakansala b'ekibuga Kampala okuva mu divisions ez'enjawulo General Museveni babadde yayise nga yabawadde omusimbi muyitirivu bagenda basinkana eggaluga okwongera okwonona ekibiina kya National Platform okukifeebya n'okumalamu abalonzi amaanyi abantu balaniko okugamba nti ne nuupu nayo bwetyo terina lugendo terina mulamwa naye bakansala baganya okugendayo gye babayise Museveni ensimbi ne zifiira bwerere ne zifa togge kati obusungu bumutta alagidde wabakwatirako bugenda kubanga abalaga ekinene nga bakolako ng'obuyinza bulagira okulya ssente ze